Machupa ate yatereza abalwana banaye mumukubire mu ngalo. That's a hustler. That's a hustler. Yalinga soloza sende ku mulyango ate namala nalonda amachupa abantu tebagalinya aye namala n'ataasa abalwana. Man, mwongere kuongeleza amani. That's a hustler, and I'm so inspired by hustlers because I'm a hustler. So mami, ekirala nga bwoli nti gwe saba minister gwakulira ba minister bonna mu ggwanga lino. Ate gwe buli boss wa buli security, gwe boss wa buli muntu. Tuina stage eri, tuina eno. Abantu abamu bavudde wala. Badde njagala tubakubire kafuta badde makasawa nga 10. Badde balina wa kusula. Kesi soja gitugambira nti bigwa bitalaze. Kati mami ngejo kikyali omanensa bobuze ku baana bo. These are youth. Tulina abaana abafunyi bano bagagga bonna abo bonna. Those are rich people. That side. The other ones are rich also. Those ones. Now me, I came from here. I think I'm not here yet. The other ones. I want to see not to get this one as I told it. Eri wali mabega wali mitwale etano. One team chairman got our Toyota. Abayimbi bonna mu Uganda mbadde mbakozesa. Naye njagala okusiima Eddy Kenzo okubeera mu mbeera ez'omuntu wa bulijjo. Ekyo kikulu nnyo. By the way, nange ndi muntu wa bulijjo nga bwe mundaba. Ate sijja kukyusa. Amen. Naye njagala mbatuusaako okulamusa okuva eri pulezidenti w'eggwanga, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Akalule! Akimanyi nti ndi wano abaagala nnyo bannayuganda. Emirembe gino gye twagala abantu bagyeyagaliremu ate bakole ebintu byabwe abantu beeyagalire mu Uganda wano. Tetujja kukkiriza muntu yenna alemesa bannayuganda okukulaakulana okweyagala. Kakati nga mukimanyi nti nze ndi leader of government business. Obadde oyagalako masaawa meka? Mami, 10 oba 11 ana abaana bavudde wala. Atwempate! Mami, ina Siliki Stewart and Roy. Kakati, kamala okwebuuzaako kubanga security y'abantu bano kikulu nnyo. Nja kukubira kasimu nkubuulire. Naye njagala bukyakale mu digide. Nze binnyumidde olwaleero by the way. Kakati tulina enkola nnyingi eza gavumenti ezaagala okuyamba abavubuka abatandika. Era tuzitaddemu ssente nnyingi. Kati nze najja kubayambako. Olaba juzi nabadde wandegeya mu katale namwe nja batuukako. Ate ne baminisita abali wano waliwo Sempijja, waliwo mukyala w'e Kampala, Misa Kabanda. Abaana bano abali wano abasinga b'e Kampala. Oli Kaleerwe? Kaleerwe nja batuukako. Mpola mpola. Naye minisita waffe owa defense waali. Akalulu agenda! Kati minisita wa defense nga bwaliwo. Baako kyoyogera Kenzo kyasabye. By the way, a minister wa defense ono nyine kyama kyenjagala obabuulira. Bwe nali omutozi nali mwana wa street. Nali sirinawo ensula. Omusajja ono yalina ttiimu y'omupiira bagiyita Masaka LC nga ye nannyiniyo kubanga yali chairman we LC5. Nali nsula mu kisaawe mu recreation. Ne bankwata ne ntandika okubeera n'abasambi b'omupiira. N'embeera ewuwe twasula ewuwe Rukaya okumala almost emyezi 2 nga tugenda mu supermini. Gwe mulundi wange wasooka osulako mu maka abanaye mukikubire mu ngalo. So ono taata wange mulamba. Nali nsula mu kisaawe ne bantwala mu kakati kandagire omanyi pulezidenti yakuumiriza. Bale kale mugende paka saawa 9. Naye mbasaba okulinda emirembe.
njagala Mukama abasobozese mwenna abatana tujja kubatukako wenna gye muli mpola naye njagala okubasiima mwebale kujja olwaleero mwebale kuwagira Kenzo naye Prime Minister nze kulwange ngaaludde bya music kubanga nze mbiruddemu okusinga mbadde chairman w'abadigize mu Uganda naye Kenzo level gyatuuseeko entiisizza Kenzo weebale kutuuka ku mutindo gulabika nti mukubire mu ngalo agenda maaso njagala okubasiima saagala baliirabudde munyumirwe mudigide njagala okubasiima nakanduke njagala obalage balinanye ezoloyo balage muntu oli mubina balinanye ezalawa naye nakuba ndi mukubi wa bikonde ojja okimanyi nti nkuba jangu wano osobola okujja wano omukwateko oyo Nabbanja aganga bamita mugabo Frank olera kaleero mu Lufula naye abasinga bamanyirira Kenzo mu Lufula era bwe mbanga njogera sirimba muno mulimu ababeera mu Lufula kaleero bampita Kenzo mu Lufula kaleero aze mu Luzira emyaka egi nakuma omugo omusanvu badde kusaba buyambi emitwalo 5 gaago tandikira newaka bakama bange ensanyuse naye tujja kubatuukako Mukama abalinda atalindira mpeera mami atutadde mpaka mwenda somebody say mami say mami Kenzo nkimanyi otadde wali mu tenti ennene naawe kankuweyo miliyoni 5 banaye mama nga tannagenda ono sente akyazirina kyamuyisa agira asigalako gano omanyi nga nze owa defense nyina byenyinza omulagira nange twagalayo akagambo kamu ku baana ab'empisa omwana ono yabeera ewange mwana wange era bwe yayogera mu butuufu mwana wange naye yabeera bwampisa nnyo kyakulabirako gyeri abavubuka maama abavubuka bongereyo akagambo akabanyweza abavubuka Kenzo abagambye nti nze nali mpangisanga abayimbi ate nga nyina woteeri eyo ewaffe Kakube naye kyetaagisa okuba n'empisa ate n'obwesigwa ate n'okumanya nti osobola okutandika mpola ate n'okula okukekkereza kikulu nnyo n'okumanya obudde mu nsi muno Mukama abalinde oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.